Mukama ffe yeebazibwe Yesu tujja mu kifo kino okusinza Katonda kubanga twakizuula era tukimanyi. Katonda naye anoonya abo abakola ki? Abamusinza. N'olw'ensonga eyo naffe tulina okuba nga tweteekateeka nga tukkiriza Katonda atukyuse tusobole kyayagala tubeere. Asobole okutukyusa atufuule abantu abamusinza mu mwoyo ne mu mazima. Yesu yeebazibwe. Kati awatali kumala budde bwonna ntutte ekiseera ekiwerako nga njogera ku mwoyo oguwugula, perversion, the spirit of perversion, omwoyo oguwabya, omwoyo ogujja abantu ku mulamwa, omwoyo ogujja abantu ku ekyo Katonda kye yasalawo n'ateekawo, omwoyo ogujja abantu ku kkubo Mukama lye yateekawo n'agamba nti lino lye kkubo gye mulina okutambulirako. Omwoyo ogwo ne guwugula abantu ne gubakyamya. Ogenda okulaba nti omuntu alina okutambulira ku kkubo bwe riti, atambulira ku kkubo ddala. Mu Luzungu kyepita the spirit of perversion, omwoyo oguwugula, omwoyo ogujja, ekigambo kyekyo oguwugula, ogukujja ku mulamwa kwe kuwugula. Kati waliwo omwoyo ogwalumba abantu, gwalumba abaana, gwalumba abavubuka, gwalumba buli omu, gwamulumba, gwalumba ekkanisa. Ogenda okulaba nti ekintu kye tumanyi oba ekkanisa kyemanyi nti lino lye kkubo lye tulina okutambuliramu, ogenda okulaba ng'ebintu bikyuka. Emabegako eyo amakanisa mangi ag'ebweru gakyusa, wali kye tuyita bylaws, amateeka agafuga ekkanisa, ng'ab'ebiseera kwegamba baleese force y'amaanyi nnyo. Kati ekkanisa ng'ebadde mmanyi nti kino ekintu kikyamu, babeera force okukyusa bylaws ab'amateeka agaba gabafuga ng'ekkanisa, ne bagakyusa ekibadde kigamba nti kikyamu, kati ne bakikyusa ne kiba nga tekikyalimu. Ku lw'okuba nga waliwo pressure, waliwo omwoyo ogwo gwagala okukyusa buli omu. Era naawe nga njogera naawe njagala kutegeeza nti naawe omwoyo ogwo era gukulondoola, kubanga gwo gwagala kukyusa buli omu naye nga omuntu gumujja ku mulamwa gumutunuza awalala. N'olw'ensonga bwe nzija n'omuntu omutwe gugamba nti guli mu Luzungu kangambe nti confronting the spirit of perversion. Okunganga kyekyo manyi Oluganda lwange luva wala naye lumala ne lutuuka. Okwaŋŋanga, olwali abatasobola kukyogera, okwaŋŋanga, confronting, si kudduka, si kwekweka nti guno omwoyo gugenda tumala, naye nedda ng'ekkanisa tulina okuyimirira ne tugutunulamu ne tuguwangula. Gulumba abaana, gulumba abavubuka, gulumba abaami, gulumba abakyalo, gulumba buli kimu. Naye nga waliwo ebintu ebimu bye tulina okutegeera bye tugenda okwogerako ebigenda tuyamba okusobola okulwanyisa oba okwaŋŋanga omwoyo guno. Nga tuddayo mu Lubereberye, Katonda bwe yatonda twagala kulaba omwoyo guno gukyusa gutya omwana w'omuntu, gujja gutya omuntu ku mulamwa, era mulamwa ki gwe tutunuulire mu kiseera kino we twagala okudda. Kubanga ffenna tuli mu kkanisa, kubanga tulina kye tugoba. Nzikiriza nti wane tewali muntu ajja kuyisa buyisa budde oba tugambe nti nazzeewo. Manyi tulina okuba nga tulina ebintu ebimu. Emabegako eyo nayogera mu Luzungu ne ngamba nti being intentional. Being intentional kiba kitegeeza nti okuba nti olina kyogoba. Bw'oba olina kyogoba olina okutegeera wa wooli. Olina okumanya nti waliwa 31st December y'omwaka oguwedde mu by'omwoyo. Kati bw'otunulamu oliwa. Mutera okola analysis eyo waffe tuyita tugenda bugenyi. Tulina okukola ekyo ne tulaba naliwa mu by'omwoyo. Ye kati nkuze kyenkana ki? Kubanga kino luno olugendo lwe tuliko Yesu yagamba si lwangu. Omulyango mutono. Tulina okutegeera, tulina okuba intentional nga tugamba kino kye tugoba mu Mukama. Njagala kukyusibwa kino nina kyengoba kye kino. Kati bwe tuba nga tetutunuulira mu ekyo, awo tujja kuba nga tetukola ki? Tetutuukiriza Mukama kyayagala tube nga tutuukiriza mu bulamu bwaffe. N'olw'ensonga twagala tutunula ne tulaba omwoyo guno omwana w'omuntu gwamujja gutya ku mulamwa. Ye Katonda ki kye yali agenderera? Kati perversion mu Luzungu
bw'oba ogeze mu dictionary erina definition yayo egamba nti distortion or corruption of the original cause, meaning or state of something. Nti okutabulatabula oba okukyusa ekyasookawo ekyateekebwawo Katonda kye yateekawo. Bw'oba olaba ng'omwana w'omuntu omulenzi atuuka n'agamba ndi muwala naye nga naawe okimanyi nti mulenzi, ebintu oteeka nsi byakusaaga. Nti waliwo omwoyo ogukyusa Katonda kye yateekawo. Waliwo omwoyo ogujja abantu ku mulamwa. Omwana n'ayambala obubi n'agamba nti mubiri gwange nina okuguyisa nga bwe njagala. Waliwo omwoyo ogukyusa omwana w'omuntu. Kati olabe n'enjogera yakyuka, abantu balaba nti they have a right over something. Kati bw'otunira oba olaba nti waliwo omwoyo ogukyusa endowooza y'omuntu, ate omwoyo ogwo gwennyini gwe gwagala okukyusa gwe gulondoola abaana bo, gwe gulondoola omwami wo oba mukyala wo. Kati nga tulina okuyimirira ng'ekkanisa, Bayibuli egamba nti omusingi bwe guba gumenyese, when the foundations are broken, what can the righteous do? Omusingi bwe guba nga gumenyese, abatuukirivu bayinza kukola ki? Gye muyite mubiraba nti ebintu byayononeka, ebintu byasoba, otegeera nti twava dda ku ki? Ku mulamwa. Kati nze naawe ekitukuumira mu kanisa, ekituleeta eri Mukama, twagala gezaako kuddayo. Twagala gezaako kuddayo gye twava. Katonda kyekigendererwa kye yalina gye twagala okudda. Yesu yeebazibwe. Kati era twagala okudda, twagala kutegeera guno omwoyo gwakyusa gutya omwana w'omuntu. Lubereberye 2:26 Bayibuli egamba nti Katonda bw'atyo n'atonda omwana w'omuntu. Yamugamba nti tonde omuntu mu mbala yange, mu kifaananyi kyange. Katonda bw'ayogera. Kati nze nawe ekintu ekisooka kye tulina okutegeera nti twatondebwa mu kifaananyi kye, mu mbala ya Katonda. Ekyo tulina okukirespectinga ekisooka mu byonna, nti twatondebwa mu mbala ya Katonda. Katonda n'agamba nti omuntu oyo asobole okufuga. Katonda yali alina ekigendererwa, alina ebintu bye yali yateekawo nga tanateekawo mwana wa muntu. N'atonda ebintu by'ataddewo ebyennyanja, ataddewo ebisolo, ataddewo biki. Kati omwana w'omuntu agenda okujja nga Katonda alina kyamwagala akole. N'agamba ono asobole okufuga ebintu byange biri, asobole okubirabirira. Kane ng'omuntu oyo okuba ozungu ekiyita that he may have dominion. Naye nga tanaba kwogera ku dominion oba obuyinza, asooka n'ayogera ku mbala ye, ng'agezaako okutulaga nti obuyinza bwonna bwe twogerako buba bwesigamye ku mbala ya Katonda. Naye nga ate yagamba that he may have dominion, nti omwana w'omuntu asobole okuba ng'afuga. Naye okufuga okwo tulina kuba nga twesigamye oba nga twekute ku mbala ya Katonda. Kati buli bwe neetulula obulamu bwange nendaba ng'embala ya Katonda egenda ezigwamu, kiba kitegeeza n'obusobozi obufuga buba bugenda. Kati ekyo nina okukitegeera nti okufuga nina okuba nga ntambulira ku mbala ya Katonda. Kati Katonda bwe yamala okutonda omwana w'omuntu, Bayibuli egamba nti n'amuteeka mu nnimiro eya Edeni. Kati Edeni bw'oba osomye Bayibuli, bw'osoma Lubereberye essula ey'okubiri n'olunyiriri n'olw'omunaana, Bayibuli egamba nti Katonda ekisooka waaliwo ekifo nga bakiyita Edeni. Kati mu ekyo ekifo ekiyitibwa Edeni, Katonda n'ateekamu ennimiro ey'oluzungu egamba he planted a garden in the eastern part of Eden. Kiba kitegeeza n'ateekawo ennimiro mu kifo ekyo kye bayita Eden. Abantu basinga ekigambo Eden bwe kidda tulowooza ku nnimiro yokka. Ennimiro yali mu kifo kye bayita Eden. Kati bwe yakitondawo n'ateekamu omwana w'omuntu, naye mu eyo ennimiro Bayibuli egamba Lubereberye 2:8-9 nti Katonda n'ateekamu mu eyo ennimiro emiti gyonna nga bw'ogitunulako giwoomera, gikola ki? Ginyuma okulaba, giwooma okuliibwa, good for food, pleasing for the eyes. Nga kwegamba okugitunulako nga gisanyusa, n'okugirya ebibala byagyo nga bikola ki? Nga biwooma. Bayibuli egamba nti Mukama bwe yateeka omwana w'omuntu n'agamba nti asobole okulabirira ebyo, asobole okukabala ettaka, asobole okukola buli kimu. N'amugamba nti
buli kimu osobola okulya ku buli kimu, osobola okulya ku buli muti, naye tokwatanga muti guli ogw'okumanya ekirungi n'ekibi. Kati Mukama nga naabo bwe yakutonda n'akuteeka mu nsi, ffenna tukkiriziganya nti yonna gy'olaba, yonna gy'oyita, olaba ebintu ebirungi ebisanyusa. Waliwo abirabako eyo gy'ayita ng'olaba ebisanyusa. Abaana gye bali kampasi eyo abasanyusa atono. Gloria muwala ndoza netagana kubuuza mulenzi. Naye n'abawala kye kimu. Banyumya okulaba. Good for the pleasant for the eyes. Mbadde ngeno gamba nti banyuma okuliibwa ne ngamba naye kaakati awo ndoza mba nkoze eki. Ngamba kyogera. Naye nga issue eri bweti. Bonna gye tuyita kye tuyigamu kye kino. Twagala kutegeera tuddayo ku mulamwa nti tewali wantu wonna Katonda wagenda kuteeka nga tolaba bisikiriza. Tewali wantu wonna Katonda wagenda kuteeka nga tolaba tubirungi ebisaana okuliibwa. Tewali. Naye akuteeka wantu nga bwe yakuteeka mu nsi, nga ne bw'obeera mu kyaki wano ng'obakusaba ng'ojjudde omwoyo nti osobola okufuluma geeti wali n'olaba omwana ng'alina engeri gy'ayambaddemu ng'asobola okuwugula. We yatuteeka era we tukulira. Oyinza okwebuuza naye Mukama lwaki tewabijjaawo? Nali mbulyako enjini naye but why did God the devil? Kakati Katonda yalekawo Sitaani. Naye Katonda akimanyi nti kyakuwa, kyagenda okuwa si kintu kwegamba kya muzannyo, kintu kirungi nnyo. That's the only price. Omuwendo gwokka Katonda gwatusuubira okusasula kwe kwerekereza buli kimu ekitulemesa okufuna kire, buli kimu kyatayagala, gwe muwendo gwokka. Kati bw'oba okuula mu masomero gy'ogenda, eyo ku mulimu gwo gy'otambulira, nga Katonda bwe yatonda omwana w'omuntu n'amuteeka mu nnimiro nga mulimu ebisikiriza okulaba, nga mulimu ebisikiriza okuliibwa, naawe y'embeera gy'ogenda okuliramu. Era tosuubirawo kifo nti Katonda agenda kuteeka abantu akuteekeko ekisenge oleme kulaba, ojja biraba. Naye tulina okubaako kye tuzimba mu mutima gyaffe ekigenda okwaŋŋanga amaloboozi Sitaani ayogera gye tuli. Tulina okuteekawo omusingi mu bulamu bwaffe, omusingi ogugenda okutusobozesa okulemesa buli kimu ekyagala okutuwugula okitujje ku mulamwa. Yesu yeebazibwe. Kati tulina ekintu kimu, waliwo kye bayita purpose, ekigendererwa kya Katonda. Ekigendererwa kya Katonda kye kintu ekimu ekigenda okutuyamba okuwangula omwoyo guno oguwugula. Era nga tulaba nti era bwe yamuteeka mu nnimiro ya Edeni, era alina ensonga lwaki yamuteekamu. N'agamba ono omuntu asobole okukabala ettaka, omuntu asobole okulabirira Mukama bye yasimba. Kakiba kitegeeza nti mu bulamu bwange naawe ekigendererwa kya Katonda kintu kikulu nnyo. Sirina kubaako kyenkola nga sirowoozeza ku kigendererwa kya Katonda lwaki Katonda yakola ekintu bwe kiti. Kati guno gwe musingi gw'obulamu, bye njogerako gwe musingi Katonda gwe yateekawo. Bwe tuba twagala kutegeera ebintu bwe byali nga tebinasoba, tulina okutegeera nti Katonda bwe yatonda omuntu yamutonda with a purpose, ng'alina ekigendererwa. Kati nange bwe mbanga naawangula ensi eno, nina okuteeka ekigendererwa kya Katonda mu maaso gange mu bulamu bwange. Nze nga Katonda kikyanjagaza, kikyayagala okutuukira mu bulamu bwange. Naye ate nina okuvaako ku nze nentunuulira ne mulirwana, nentunuulira ggwe. Bwe mba nkolagana naawe, gwe Katonda yagenda okuteeka ku nsi ng'alina kyakunoonyaamu. Katonda yagenda okuteeka ku nsi ng'alina kyakwagaza. Tunuulirako ku mukono gwo ogwa ddyo. Kale omukono ogwa kkono otunulayo, olaba abantu abaliyo, tunula emabega. Good. Kati omuntu, abantu abo b'otunuulidde, abantu b'olabye, buli muntu kwabo Katonda alina ekigendererwa mu bulamu bw'oyo omuntu. Katonda alina kyayagala okutuukiriza mu oyo omuntu.
kati nze mu bulamu bwange bwe mba ntambula ku nsi eno bwe nkutunuulira ggwe ngambye Katonda yatonda Adamu n'amuteeka mu nnimiro ng'alina ekigendererwa. Naawe bwe mba nkolagana naye bwe nkulaba ng'ozze ku kyaki bwe nkusanga ku muli bwe nkusanga abantu wonna sirina kutunuulira butunuulizi nga bwe ndaba omuntu. Nina kutunuulira nga ngamba oba kiki Mukama kyayagala omuntu ono atuukirize ku nsi. Kati bwe ntandika okutunuulira mu ngeri eyo nja kukolagana naawe mu ngeri y'okuyamba okutuukiriza kiri Mukama kyayagala otuukirize mu bulamu bwo. Sometimes tutambulira ku nkuyite kolokota oba criticizing. N'olaba omuntu ng'alina embeera gy'ayitamu, oba olabye omuntu ng'alina engeri gy'ayambaddemu, olaba omuntu ng'alina engeri gy'ayambaddemu, ekirina okujja mu bwongo bwange kyeki Mukama kyayagala okukola mu oyo omuntu. Mukama ayagala mukyusa. Kati bwe ntegeera nti Mukama ayagala kukyusa ono omuntu sijja kukolokota bukolokosi, naye nange nja kwepositioning okulaba nsobola okutuukiriza ekyo Mukama kyayagala okukola mu oyo omuntu. Kati bwe tuba twogera ku mwoyo guno oguwagula okujja abantu ku mulamwa, tukiraba nti abantu bangi ne mu kkanisa ogenda n'osanga mu kkanisa n'osanga omusumba w'ekkanisa oba ng'akwanya abawala ba worship team, oba n'osanga omukulembeze w'abavubuka kati nganze ng'ali kubawala abavubuka ate baakwana. Kati ebyo bibeerawo ng'omuntu tatutte kaseera kulowooza kwagala kwaka ekigendera kya Katonda eri abantu abo. Kubanga omuntu bw'aba avudde eri najja mu kkanisa najja mu worship team alina kyanoonya ng'ozzeeko bali abajja n'emitima era nga bazze oba era anoonya musumba oba anoonya worship team leader. Naye buli omu aba alina ekimulese nga Mukama alina kyayagala okukola mu oyo omuntu. Kati twebuuza tunaasobola tutya okulwanyisa ogwo omwoyo, the spirit of perversion, omuntu omwoyo ogutujja ku mulamwa, tukwate ekigendererwa kya Katonda kye tuba tukulembeza. Bwe ntunuulira omuwala ne bw'abeera mulungi atya, naye nina okwebuuza ki Mukama kyayagala okutuukiriza mu ono. Bwe mba nga njize okuteeka ekigendererwa kya Katonda mu maaso gange, kigenda tuyamba ku kyekyokulwanyisa kye tulina. Kubanga mba nsazeewo nti njagala ekigendererwa kya Katonda ekiri mu ono omuntu kituukirire. Sitaani ne bw'abeerako byanandaga, ne bw'abeerako byakulaga gwe ng'ofuukasinga ku kimu, alina ekigendererwa mu baana be. Y'ensonga lwaki yagamba nti omuntu yenna bw'oweesittaza omwana we, bw'oweesittaza oyo aze eri Mukama, yagamba nti gwe kyandibadde kirungi singa tewazaalibwa. N'amaani n'agamba kati gwe balina nakusibamu oguyinja ogunene bakasukewa. Lwaki ayogera ebyo? Kubanga alina ekigendererwa mu oyo omuntu, alina kyayagala okutuukiriza mu oyo omuntu. Kaakati gwe kasojja n'oyimira mu maaso kyekyo Katonda kyayagala, Mukama agamba gwe singa tewazaalibwa. N'olw'ensonga eyo buli muntu gw'otunuulira mutunuulire mu ango ng'olaba nti Mukama ki kye yandiyagadde. Kati omuntu oba tokulembeza kigendererwa kya Katonda nga kyokulembeza, otunuulira bano abaana n'ogamba oba kiki Mukama kyayagala okutuukiriza mu ono, n'okulembeza ekyo ogenda okwesanga ng'otandise obbakwana omu ku omu, kubanga tulabye ababikola omu ku omu n'ava ku ono n'agenda. Nali ndabyeko worship team leader yakwata worship team yonna n'agikuba wale abawala. Kati oyo aba tamanyi kigenda, kati ali awo ye, that is selfishness. Naye omuntu kasa okulembeza Katonda kyayagala okukola mu oyo omuntu, ojja kwegendereza engeri gy'odiiringamu n'abantu. Yesu yeebazibwe. Kati si byakucriticizing oba olabye omuntu ng'azze alina ekimukutte, you have a role to play. Nagambyeko ab'okumakya nti wano singa nnyimira ne ntandika okugamba nti obwenzi bubi, mba sina kyenkwongeddeko. Enkugamba nti okwematiza, masturbation is bad, mba sina kyenkuyambye kubanga okimanyi. Tokimanyi nti obwenzi bubi? Ali bwe nnyimira ne nkugamba obwenzi bubi mba nkuyambye ekyo. Bwe ngamba nti okwematiza kibi, omuntu eyeematiza ng'atudde awo, masturbation, akimanyi nti kibi. Kati kasita nnyimira ne ngamba masturbation is bad mba nkuyambye ekyo, mba sikuyambye. Naye kyemmanyi omuntu akikola ayinza okuba atudde awo ng'agezezaako okukivaamu, naye nga yeebuuza ekintu kino nkivuddemu ntya. Kati kasanyimirira wano nitandika okugamba kino kibi nga sikuyambye okivuddemu otya. I'm not adding value.
kati naayo neighbour oyo gw'oba odiiringa naye bw'otegeera nti alina ensonga gy'ayitamu, bwetegeera nti gwe alina omukisa okuba nga otegeera ebya Katonda, olina okumuyamba akole ki? Bw'omala omugamba nti kino kibi, ekiddako is the how. Akivuddemu atya? Kati ekibuuzo kye mbagamba nti tuba tulwanyisa omwoyo guno omukyamu oguwugula abantu, tuddeyo tutandike okutegeera ekigendera kya Katonda. Tutegeere nti Katonda yatutonda okutambulira mu mbala ye, yatutonda okufuga, naye ng'obufuzi bwe tutambuliramu buba bwesigamye ku mbala ya Katonda mu bulamu bwaffe. Ekigendererwa kya Katonda, ekintu ekyokusatu kye tulina okutunuulira bye biragiro bya Katonda. Katonda bwe yatonda omuntu, newankubadde yamuteeka awali ebinyuma okulaba, newankubadde yamutonda n'amuteeka awali ebinyuma okuliibwa, yamuwa ekiragiro n'amugamba togeza, ebirala byonna kwatako n'ekino tokikwatako. Era bassebo ne bannyabo, Mukama ye omanyi kye nalaba Katonda akubuulira ekintu. Man was created with choice. Nagambye ab'okumakya wano nti nze okuva mu buto nali mmanyi nti Katonda bwe yatonda omwana w'omuntu yamutonda n'amuteekawo ng'alina kubeerawo forever, nti era bwe yayonoona awo okufa we kwajjira, si weewaawo. Naye nina kye nawulizaako ne ŋŋamba nti lwaki Katonda yatonda omuti ogw'obulamu n'aguteeka mu nnimiro? Ate bw'aba yatonda omwana w'omuntu nti atonze Adamu talina death, kwegamba talina kola ki? Kufa, ate n'amuteerawo omuti ogw'obulamu. Naye yamutonda Katonda akutonda with an opportunity to eternal life, an opportunity to live forever. Katonda yatonda omwana w'omuntu n'amuteekerawo omukisa, n'amuteekerawo omwaganya. Bayibuli egamba nti yateeka omuti ogw'obulamu wakati mu nnimiro, n'amugamba lya ebirala byonna. Ebirala byonna byalina okulya n'ogw'obulamu mweguli. Naye Adamu teyakozesa mukisa ogwo. Kati ogwo omuti gwe twogerako ogw'obulamu n'omukisa gwe twogerako Adamu gwe yalina, naawe gw'olina olunaku olwaleero. Nti nga bwe yatonda Adamu n'amugamba ntadde mu maaso go omuti ebibala ebireeta obulamu, naawe kyekimu kyakugamba sooka ove ku Adamu weetunulemu, nange neetunulemu, nti buli lunaku as long as nzisa there's an opportunity to eternal life in my life. Olina okusalawo wakati Katonda wakutadde awali ebisikiriza, wakati Katonda wakutadde awali ebinyuma okuliibwa, ataddewo ebiragiro, naye n'akuteerawo n'omuti gw'osalawo oba otwala oli omuti ogw'obulamu oba nedda. Era bassebo ne bannyabo, choice tulina okusalawo. Buli lunaku nina okusalawo ne ngamba sigenda kukkiriza kuwulira ddoboozi ddala. Kati ekyo omwana w'omuntu yatondebwa nakyo, yamuteekawo n'agamba osobola okulya ku emiti gyonna n'ogw'obulamu. Kitegeeza bw'oli omuti ogw'obulamu tojja kufa. Naye tulaba ku nkomerero ya Lubereberye essula eyokusatu ng'abagoba mu nnimiro. Yagamba engeri omwana w'omuntu gy'amaze okukola ki? Okulya omuti guli ogw'okumanya ekirungi n'ekibi afulume, kubanga ate ayinza okukoma kugulya omuti nagwo n'agulya n'abeerawo emirembe gyonna n'amufulumya. Naye ky'olina okutegeera nti you have a choice before you. Katonda yakuwa obusobozi obusalawo nga tuli mu eno ensi ewuggula buli omu. Ate nze ekintu ekimu kye neetegeereza, judgment oba omusango, Katonda tagenda gwesigamya nnyo ku bintu omuntu by'obadde okola oba bitya, naye agenda kwesigama ku kulemererwa okusalawo okukivaako. Kubanga oyinza okuba ng'olina by'okola naye kasita osalawo n'ogamba nsazeewo kino nkivuddeko, then ebisigadde byonna by'obadde okola omusaayi gubijjawo, naye kulemererwa kusalawo. Kubanga Bayibuli egamba nti kati omwana w'omuntu w'amala okulya n'ayimira wakati w'ekirungi n'ekibi alina okusalawo n'agamba nsazeewo.
kati Mukama yo bw'aba akomyewo agenda kutunulira emyaka gye yatuwa ku nsi ampadde emyaka 50. kati 50 eringa talanta, olugero lwa talanta tulumanyi. kati bw'aba akuwadde 50 oli amuwadde 10 oli amuwadde 9 mwaka akaseera, ekibuuzo kyo kiri nti mba nakakozesa ntya? kati omwana w'omuntu Katonda yamutonda n'ekyo n'ateekawo omuti ogw'obulamu nga nawe bwakuteerawo, ng'olina okusalawo ogambe nti nsazeewo. Sitaani agenda kuba ayogera, ebikuggula bigenda kuba bingi nga kikuzze eno kikuzze eri, naye ng'olina okusalawo n'ogamba nsazeewo. Ne Yesu yakiyitamu. kati kye tuzimba mu mitima gyaffe kye kigambo kya Katonda. Njogedde ku biragiro, instruction. Gwe nange Katonda yatuwa ebiragiro, yatuwa instructions, era nga ziri mu kigambo kya Katonda. Kiba kitegeeza bwe mba njagala kugondera ekigambo kya Katonda nina okukisoma ne nkitegeera. Yesu ye Sitaani olwamuluma ng'ayagala kumuwugula amugye ku mulamwa, Yesu yamugamba kyawandiikibwa. Kyawandiikibwa. Lubereberye 2:8 yabagamba nti olunaku lwe mulirya kugulya omuti, ku bibala ebyagulya omuti ogw'okumanya ekirungi n'ekibi, mulifa. Wali obaddeko ne weebuuza n'ogamba naye ate badde mmanyi nti okutegeera ekirungi n'ekibi ate kyandibadde kirungi. Bwe mba nga nsobola okwawulawo ekirungi n'ekibi, ate lwaki bireeta okukola ki? Okufa mu bulamu bwange. Katonda yategeera ekintu kimu, kino kye kyakirina okubeerawo. Baali tebalina kumanya bingi. Baali tebalina kumanya bingi mbu kino kye kirungi kino kye kibi, naye baali balina okumanya ebintu bisatu. Ekisooka, baali balina okumanya Katonda. Nga Adamu kasabeera wali mu nnimiro mu Eden, ye nga Katonda kyamubanjako kutegeera Katonda n'okwagala kwe, the will of God. Ekyokubiri, Adamu kyali alina okutegeera kye kigendererwa kya Katonda, the purpose of God, kye twali twogerako. Ng'ategedde Katonda n'okwagala kwa Katonda. Ekyokubiri, ng'ategedde ekigendererwa kya Katonda, lwaki Katonda yanteeka ku nsi, lwaki Katonda yaleeta Eva, lwaki Katonda yaleeta omuntu oli. Ekyokusatu kye yali alina okutegeera bye biragiro bya Katonda. Ebyo byali bimala. Kati nga Katonda kyayogera, Adamu kyalina okwogera. Katonda kyagamba, Adamu kyalina okugamba. Adamu talina kutuuka wantu wonna weerowooleza ye ng'omwana w'omuntu, n'atandika kulowooza n'agamba nti nze kati kino kirungi kino kibi. Eyo yali talina kutuukayo. Ensonga lwaki Katonda yamugamba olunaku lw'olirya ogwo omuti n'otandika okwerowooleza, okufa kuba kumaze okujja. Era olunaku olwaleero bangi mu bulamu bwaffe ng'omwoyo ogwo gw'okufa gutambula naffe naye nga tetukimanyi. Omuntu yenna kasooba ng'oli mu mbeera ey'okwesalirawo, otegeera otya nti weesalirawo? Bameka kufe wano ng'ogoloka ku makya n'ogenda okukola nga tosabye nako? Kati oba ki ky'oboogezako gamba Katonda? Era mba mugamba nti nsobola okyekolerako. Okitegeera? Kati bw'otunuulira n'essula ey'okusatu, Adamu ne Eva bwe bamala okulya omuti, kati Katonda kyayogerako n'agamba mujja kufa. Ekisooka mu byonna okulya omuti ogwo gw'oyogerako, just talk about disobedience, obujeemu. Kasita okola ekintu Katonda kasaba ngambye tokola kino n'okikola, obwo bwe bujeemu. Kati obujeemu obwo bwaleetera Adamu ne Eva okukwesyoninga Katonda. Okwo kuba kufa. Omuntu kasita otuuka awantu n'otandika okulaba nga Katonda oba engeri gy'akozeemu ekintu olaba nga tejja, okufa kuba kuzze. Kubanga Adamu ne Eva, Bayibuli egamba olwalya amaaso gaabwe ne galaba, Katonda, naye Katonda ayinza atya okutuleka bw'ati? Naye tali serious. Okitegeera? Ne batandika okwesyoninga Katonda kye yakola. Ne bagamba ayinza atya okutuleka nga tuli bwe tuti? Ne bagamba wama tusobola okwekolerayo ki? Ne beekolerayo. Ne bagamba ono Katonda kirabika tali serious. Ayinza atya okutuleka bw'ati? Olaye batandise okwerowooleza. Ne batandika okwerowooleza. Tebaddeyo wa Katonda. Ne bagamba Katonda n'ekino, bagamba katwekolereyo.
era bayibuli egamba nti bwe bwawulira eddoboozi lya Katonda kiba baali balimanyi. Ensonga lwaki baaliwulira ne bategeera nti Katonda yajja, baali balimanyi kubanga Katonda yajjanga n'abeera wamu nabo n'atabagana wamu nabo. Naye bwe bamala okulya ekibala, bwe bamala okujeema, omwoyo w'obujeemu aggulawo omutima gw'omuntu eri amaloboozi amalala. Bayibuli egamba nti olwawulira eddoboozi lya Katonda, eddoboozi ly'okutambula kwa Katonda nga bamuwulira ng'ajja ne beekweka. Kati mu kwekwekeko bamaze okulaba nti tusobola okukyekolerako, ekisooka tusobola okwetungira guno. Katonda bwe yatulese yali tali serious. Kati wuuyo ajja, okwekweka okwo kwali kulaga we can do it ourselves. Kwagamba tusobola okweyamba. Omuntu kasootuuka awantu ng'olaba nti nsobola okyekolerako, oluusi twogera era tetusobola kikola, naye bw'oba oyingira obuwulire nga tosabye, tosoose kugamako Mukama. Bw'oba ova ewaka nga tosabyeko, wadde ne bw'ogamba nti tokyogera, oba olaga nti guno omulimu nsobola ogwefunira. Bakasitomazi bajja kujja woogenze ku mulimu. Naye omuntu yenna alaga nti yeesigamye ku Mukama tasobola kuva waka nga tasoose kunoonya Mukama, n'agamba Mukama eno gye ŋŋenda gw'obisobola. Kakati Adamu ne Eva kyekyo. Katonda yali amanyi nti kasa batuukaawo nti ne batandika okwetegerera, awo ng'okufa kumaze okujja. Era mu bulamu bwo bw'oba onoowangula omwoyo ogukuwabya, ddayo ku nsonga otegeere nti buli kimu kyenkola Katonda gwe nina okukulembeza. Tewali ky'otandika kukola nga tosoose kiwaayo. Naye kasootandika nga tosoose kwesigama Katonda. Bayibuli yogenda mu ngero 3:5 egamba nti teweesigama kutegeerako. Oba bakyogera batya, kutegeerako oba kutegeerako. Kukutegeerako, do not lean on your own understanding. Ogenda kukola ekintu, sooka oweebuzeko ku Mukama, sooka okisabire. Kati Bayibuli eyogera Katonda bwe beekweka Katonda, Katonda n'ajja ng'ababuuza n'agamba nti muliwa? Nga naffe olunaku lwaleero amazima go tulina okwogera nti tulina ebintu bimu ebitujje ku Mukama ne twekweka. Lwakuba tetukimanyi, tubeera bize nnyo mu bintu ebimu ne bitujja ku kigambo kya Katonda. Tubeera bize nnyo mu bintu ebimu ne bitujja mu kusaba. Era oyinza okuba ng'oliawo ng'oyinza n'okumala wiiki emu nga tosabye. Bibaawo omuntu n'amala wiiki emu nga tagenzeko maaso ga Mukama, tafukamiddeko, naye nga everything is okay, buli kimu kigenda maaso bulungi. Oyinza okuba ng'oli muweereza oba oli mu worship team nga buli Sande ojja n'okola kinga olaba buli kimu kyokka, naye nga Mukama eri gy'ali abuuza where are you? Nga bwe yabuuza Adamu ne Eva agamba muliwa? Mukama ye agamba sikulaba. Omanyi oluusi tugenda mwali musomyeko mu Bayibuli Maliza nani ne Mariya. Yesu yagenda n'abakyalira, ne wabeerawo yatuula ku bigere bya Yesu. Kati Maliza ye n'agenda ng'ali mu kukola, ali bize nnyo n'engeno nga tawulira Mukama Yesu kyayogera. Yesu kyava mugamba nti ono kyalonzeewo kye kisinga mu byonna. Kati tulina bingi ebitujja mu maaso ga Katonda ne tutafuna budde bwa Katonda. Ne Katonda asiiba agamba nti where are you? Atunoonya agamba muliwa? Olubereberye essula ey'okusatu, Adamu ne Eva olwamuwulira ne beekweka, najja nga babuuza agamba muliwa? Nawe olunaku lwaleero Mukama abuuza agamba oliwa? Abamu tuddamu nti tuli. Omanyi TikTok si mubi, si kyo? TikTok si mubi, WhatsApp si mubi, Facebook si mubi, naye ffe engeri gye tubikozesaamu ffe tulina obikozesa obulungi. Tokkiriza kwata olunaku lwonna n'olumala. Omanyi osobola okubeera ku TikTok okuva ku makya n'okeesa ate n'ozibya, kubanga ne we twogerera kati waliwo ali mu kurikodinga vidiyo. Kati gw'ojja olabe eno ogende ku ndala, ogende ku eno, ogende okulaba nga tofunye budde busoma Bayibuli, tofunye budde busaba n'ebintu ebigasa nga tobikoze. Kati sitaani yaba atubbako obudde bwaffe. Ne Katonda agamba nti muliwa? Kati Katonda olwabuuza nti muliwa, oli n'amugamba nti twawulira eddoboozi lyo ne twekweka. Katonda n'amugamba n'agamba olw'okubanga tuli ki, we are naked,
tuli bwereere. Ko Katonda nti ani abagambye nti muli bwereere? Ekibuuzo ekyo kikulu nnyo era kirowoozeeko. Yagamba ani abagambye nti muli bwereere? Kubanga engeri ebintu gye byalimu, the foundation, Katonda yekka yali alina okwogera mu bulamu bwa Adamu. Yekka yali alina okwogera mu bulamu bwa Adamu yekka. Naye kati ebintu bimaze okusoba, kati abuuza ani abagambye? Nze saabagambye, kati ani abagambye? Yensonga lwaki Katonda ababuuza nti ani abagambye nti muli bwereere? Nze bwe mba sibagambye nti muli bwereere, ani abagamba nti muli bwereere? Era olunaku lwaleero tulina amaloboozi mangi nnyo agoogera gye tuli. Tulina amaloboozi, buli kimu kyogera, buli kimu kyogera. Eno social media eyogera, ne tugenda ku ssomero ne boogera, n'ogenda ku buli omu ayogera. Naye tuneekuuma tutya amaloboozi gano gonna? Era Katonda ye yategeera kintu kimu nti omuntu kasita otuuka awantu n'otandika okwesalirawo, you have your own opinion. Nze nga bwe ndaba, okola ebintu nga bw'olaba, nze nga bwe ndaba, awo ng'otegeera nti okufa kuba kumaze okuyingira mu bulamu bwo. Ne Katonda alaga nti ye yekka yalina okwogera mu bulamu bwo, ye yekka yalina okwogera mu bulamu bwange. Era nina okuddayo ne neetereeza ne ngamba whose report shall I be? Katonda kyagamba kyokka kye nina okutambulirako. Katonda kyatayogera sirina kitambulirako. Kati tulina ebigenda mu maaso mu nsi bingi nnyo, naye era buli muzadde ali wano tulina, ate kati abazadde otunuulira ebiriwo, engeri abaana gye bakola ki, gye bawugulamu. Bw'otundira social media yajja vidiyo ezitambula. Juzi nalabye omukyalo omu eyeerikodinga ng'alina obwana busatu, kamu ka myaka 8, kalenga ka myaka 8, bagambye ka myaka 8, kamu kabadde ka myaka 6, akalondooza k'5, ng'ali nabo mu kikola nga yeerikodinga wano mu Uganda. N'agiweereza gundi, abaana abadde bojjogera bagambye yagiweereza, yadde aweereza mujja we mbwali mu kiyumba. Naye oba yadde akola ki oba akola ki? Naye kyo kintu omuntu omukulu, engeri gye weerikodinga nga olina obwana obuto nga muli mu kikola. Kwegamba ensi yo, kati abo abaana boolaba n'oyo omukyalo omukulu ate nga be bagenda okusoma n'abaana bo. Kye kituusa ku eri vidiyo gye nayogereko Mwami Sibuka gye aweezaako ku bafumbo, nti omusomesa yagenda abaana baali balina bye bakola mu kibiina eby'ekikulu, n'atandika obbarekodinga, ddamu obadde okola otya? Akalala ekagano bw'otyo bw'obadde ogalamira amagulu tegabadde weegate n'agamba gagire bw'oti. Naye ng'omusomesa arikodinga amale aweereze. Lwaki? Kubanga waliwo ekina okwogera mu bulamu bw'omuntu kasita n'engeri gy'akikolamu. Abantu babanga abanyumirwa naye nga waliwo eddoboozi eriba lyogera mu bulamu bw'omuntu. Ky'oba olaba nti ekintu ekikyamu ennaku zino wabeerayo eddoboozi erigamba nti nze nina okusalawo nga bwe njagala. Naye nga mmaliriza, Katonda bw'ati bwe yakola, y'ensonga lwaki yabagoba mu nnimiro. Kubanga omwana w'omuntu bw'aba atuuse awantu ng'asobola okwesalirawo. Kati wuliriza gye tuvudde nti Katonda yatonda omuntu n'amuteekawo ng'alina ekigendererwa. Kati okutuukiriza ekigendererwa ekyo, omwana w'omuntu enkola eyasooka yali nti yali tannakuba na kusalawo. Era ggwe nange tetulina kuba na kusalawo. Katonda ky'aba asazeewo kye tulina okutambulirako. Y'ensonga lwaki tulina okutegeera Mukama ky'agamba. Bino eby'okutunulira embeera n'eŋŋamba nti nze nga bwe ndaba mu ntegeera eyange, in my opinion, tebikola. Nze sirina kuba, ky'obola Pawulo yagamba I'm a dead man. Oba osobya Abagalatiya 2:2. Agamba ye enkolagana ne Katonda yaba nga mufu. Kubanga omuntu omufu tasalawo, talina kyayinza kusalawo, tateesa na kuteesa. Agamba Mukama gwe kyoteesa kyenteesa, Mukama kyogamba nze kyeŋŋamba. Kati eyo enkola eyaliwo Katonda gye yassaawo. Naye omwana w'omuntu olwamala okulya ku kibala n'atuuka ku pointi ey'okwesalirawo, agamba nsobola okwekolera ekintu ne kimbikka, bw'oba ojja nsobola okwekweka. Mukama n'agamba kati ensonga lwaki nakuteeka mu nnimiro tosobola gituukiriza ng'osobola okwesalirawo, ng'osobola okwekolera ebintu nga bw'oyagala. N'abagamba kati mufulume.
kubanga ku bibiri tosobola kuba na byombi. Tosobola kuba wemanyi kyogere mu luzungu, you cannot have both your will, your way, your opinion at the same time and have eternal life. Ky'oba olaba Yesu yajja n'agamba omuntu yenna bw'oba tosobola kussa wansi kufiirwa bulamu bwo, bw'oba tosobola kufiirwa ekyo eky'okwesalirawo n'olaba nti nze nsobola okukola kino nga teweesigamye Katonda, n'agamba tosobola kubeera mu nnimiro, kwe kubafulumya ng'alaga nti ekigendererwa kyange tosobola kituukiriza nga weesalirawo. Ekigendererwa kyange tosobola kituukiriza nkwegamba ng'okwesyoninga byekola nga Mukama. Ekigendererwa kyange tosobola kituukiriza nga weekweka bwe mba nzize. Kati Katonda olwalaba nti batuusaawo bamwekweka nga zze nga beesalirawo, kanagamba kati awo mufulume. Ekiba kiriza nti ne baawukana, ne kibaawula. N'agamba bano engeri gye bafunye kino ate tebasobola kukwata ku kiri eky'obulamu. Y'ensonga lwaki enjiri yonna gye tuwulira is about laying down our lives. Kubanga kiri kye twafuna, kye Adamu ne Eva kye baafuna, ffenna twakifuna ng'abaana b'abantu, ffenna twakifuna. Ekyo ky'okutuukaawo n'ogamba nti kati mmanyi ekirungi, mmanyi ekibi, nsobola okwesalirawo, nze manyi kino, nze manyi kino. Kyekyo ekyabatuusa ne kireeta okufa. Kati enjiri yonna Yesu gye yabuulira ayagala kutuzzaayo wali. Waliwo olunyiriro olumu lwe njo basomerako n'esikati nga Yesu ate ayagala kutuzzaayo okulya kiri ekibala luli mu kubikkulirwa, ng'ayagala ate kutuzzaayo okulya ekibala kiri Katonda kye yawadde Adamu ne Eva ne batakirya. Naye kati Yesu bw'olaba ng'ate azze kutuzzaayo kukirya, asooka n'atugamba ate kati buli kimu ky'olina kiteeke wansi. Okusalawo okwo kuteeke wansi, okwagala kwo kuteeke wansi, osobole okufuna kiri. Yesu yeebazibwe. Kati Mukama jjanga atunoonya, Mukama ayagala kutuzzaayo. Wonna we tulabika nti twagwa, Bayibuli egamba nga tannaba bagoba, era tuli mu Lubereberye essula ey'okusatu, nga tannaba goba kubajja mu nnimiro, yasooka n'abalaga ekisa. Naye buli kimu ky'oyitamu oyinza okutunda gw'oli ng'olina ky'olwanagana nakyo. Mukama takugoba bugobi, n'agamba afuluma, naye Mukama aba akulaga ekisa. Bayibuli egamba nti baali beebisse, n'agamba abano nina obbalaga nti nze kye mbaagaliza ate kisinga bo kye beeyagaliza. Kati baali beekoledde ebikoola nga beebisse. Bayibuli egamba nti Mukama n'atta ekisolo n'ababika, n'abalaga nti nze mmanyi engeri y'okubikamu obuweerere bwammwe. Leka kwerowooleza, omanyi batandika nagamba leka kwerowooleza, leka kulwanagana n'ekyo ky'olwanagana nakyo. Nze nsobola okukola ki? Okukijjawo. Mukama y'asobola okubika ku bwereere bwo. Mukama y'asobola okuggyawo ekyo ky'olwanagana nakyo, kye yali agezaako balaga, n'abalaga ekisa ng'abagamba nti newankubadde otuuse ku eyo level, nze nsinga mu byonna. Era kyekyo Yesu kye yajja kyakola n'olunaku olwaleero, ng'akugamba nti w'obanga mu bulamu bwo olina bwe watuuka ng'olaba nti osobola okubeerawo without him, osobola okwesalirawo, osobola okukeera ku makya n'otosaba na kusaba n'ogenda n'okola, Mukama atuyita tukomewo gy'ali. Era agamba nti where are you? Omala ebbanga nga tosomye Bayibuli, agamba nti where are you? Oliwa? Kiki ekyo ekikubuziza? Kiki ekyo ekikututte? Kati kamalize na kino. Obujeemu buleetera amaloboozi amalala okuba nga gasobola okukola ki? Okututuukako. Waliwo amaloboozi. Katonda bwe yabuuza Adamu ne Eva nti ani akugambye nti oli bwereere, yali agezaako okugamba nti nze nina okwogera mu bulamu bwo, nze nzekka alina okwogera mu bulamu bwo. Kati ate ani ayogera mu bulamu bwo? Abamu mulinayo gye muyita abantu bangi boogera mu bulamu bwammwe. Wali tulabye abatamu abesse, kubanga waliwo eddoboozi erimugamba nti awo wootuuse tebikyasoboka. Tulabye abantu abamu nga bavudde ku Mukama kubanga waliwo eddoboozi eribatutte. Naye nga Mukama agamba nze nzekka, naye ate Mukama n'ayogera atya mu bulamu bwo? Osoma ekigambo kye. Soma ekigambo kya Katonda buli lunaku, omuwe omukisa ogusobola okwogera mu bulamu bwo. Obujeemu
buggulawo obulamu bw'omuntu eri amaloboozi amalala ne gatandika okuyingira. Obanga ku mwana omuto omulenzi okugamba nti nze ndi muwala, nze ndaba ndi muwala, tokitwala nga kyakusaaga. N'omuwala ali bajja akubuuza kyo kiraga nti ndiki, ndi mulenzi, yagamba nze ndi muwala. Kubanga waliwo eddoboozi lyamugamba osobola okukola ki, osobola okubeera kyoyagala, osobola okwesalirawo. So ogwo omwoyo gwe tulwanyisa, ogwo omwoyo ogutuugula, tubeere nga tuyimirira, tusobole okuba nga tugulwanyisa, tutegeere amakubo ga Katonda, tutegeere ekigambo kya Katonda, naffe bwetyo tunaaguwangula. Mu January tulina conference ey'abavubuka ejja kuba ya nnaku 3 era nga tukoola abavubuka bonna. Ebyo ebikulwanyisa mu bulamu, lekera okulwana eyo wekka, jangu tube nga tukola ki, nga tukwasaganyiza wamu. Mukama abawe omukisa, tube nga tugoloka mu kiseera kati.